The Investigator TV and SML Media. It is the Elders Media Quintet. Olunaku lwa leero ku Sunday. Like, share and subscribe and welcome to the show. Bwana Philosopher, buza kubatulaba. Nja kwebasa lunaku lwa Sunday. Banji bakeredde mu church, abalala basabiddeko waka n'abatasobodde. Mwena buli omu alina contribution ye mu ngeri ey'enjawulo, naye nga mwebale nnyo tugezeeko okukola ebizimba abantu, ebizimba society, ate era n'ebyo ebyongera value ku ggwanga lyaffe. Kaso Samuel Gemanya wendi tugenda kuba nga tutambula. It's a quintuple quintet. Lwaki tobirekera It's quintet. No. Ne quintuple chikola. Jakali njakolo yatabimanyi. From which to know is quintuple alliances. So kakati tujjako oba wali literature. So that is a kubitegeera. Naye katugirina. So kakati alliance abantu abataano. It's a quintuple. Such a tugezaako okutegeeza naye nga tugenda kuba tubaweereza mu mwoyo omulungi ddala. Wow. The eldest, youngest media practitioner on the panel. Happy Women's Day, Mr. Muyanga Lutaya. Buza kubatulaba. It will be really wrong of you to think that I can miss any word in what you have said. I would not be a literary student then. Basebo ne banyabo njagala kubaaniriza ku mukutu gwaffe guno Investigator TV atenga ne ku SML News Yugi tubaje tuli bulungi fenna. Njagala kwebaza okutugoberera. Njagala kwebaza nnyo mmwe abawandiika. Ku bugayavu bw'Abannayuganda oli bw'olaba ng'alabye show n'atwala obudde okubaako ne kyawandiikako comment, especially nga mu commenting tavumye naye nga wadde objective criticism aba akoze bulungi ddala. Tewali tteeka lyonna nange sandiryagadde. So kikulu nnyo omuntu bw'atwala obudde okuwandiika era mbadde nga tewali tteeka lyonna libalagira kukkaanya naffe era bw'okirowooza kitegeeza nti tomanyi kye tuliko. Bannaffe abangereza baga nti if two people agree all the time then one of them is not necessary. We must disagree. The only problem is when you disagree, do it respectfully. So njagala kubeebaza mwe mwenna naye jakajja kunzikiriza nga setunnatandika genda wala. Baga nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Olwaleero gambuzayo ennaku ntono okweza emyaka 48 ndidde ku katogo k'oluwombo ku Yaya extra residence. Sikirabangako akatogo ng'ogedde kumakya kulya akatogo nga luwombo. Njala kukubiriza gwe naali mu Kampala wano okumpi. Buuza Yaya extra residence weeri. Bw'ojja kumakya saba katogo. Ndi waliwo akatogo kali Muyanga ke yayogerako mbadde sikalabangako. Katogo luwombo, amatooke, ebyenda, green. Ndidde nga sikikkiriza nti okuyiiya kuluse ku ddaala lye tuliko. So Yaya, you have my flowers for that one. Thank you so much. Welcome on board. The legal sewing machine. Buza kubatulaba. Abatulaba abalungi basibo ne banyabo ntera nnyo okubabuuzaako n'obuwombeefu obw'ekitalo nti mwebale gye mutuusaako engalo abali wano abali ebweru na mwenna mu ngeri zammwe mbalamusiza timuli mutya. Njagala munzikiriza olwaleero mbuuzeeko ku mukyala anfumbira akatogo awaka. Omukyala omusogo oyo ankoze bulungi obutagambika. Olwaleero lunaku lw'abakyala so nina okumubuuzaako kati ye mugambe genda ku ssomero ly'abaana waliyo meeting nze n'enzijera. Olw'ekyo gy'oli yonna maama weebale okuba nga okoze bulungi obutagambika. Siri mwangu naye osobodde okubeera nange emyaka 2 ne tutambuza ensonga. So mwenna abakyala njagala kubalamusaako mwenna gye muli. Mwenna tuyinza obutamenshoni gono n'oli naye nga abamu gye muli eyo. Bamatha group mwemanyi. Maama Rakeeri okimanyi okitegeera bulungi. Elizabeth Wamala okimanyi.
waliwo bangi Mariam Mayanja n'abalala mwenna abali eyo abakyala Joy Wasamuzo omwerabidde. Joy banakisinza mwerabira Joy ate atukola bulungi obutagambika waliwo n'abalala Jane Sebutinde banange waliwo ne Judith Nogu mwangamba naye mbadde sinaba kugira bulungi Masa Nalongo Anet bonna batumidde nnyo eti ate ne Wasamuzo ono gwe njagala okulaba Wasamuzo ojja mulaba ne wano actually muganda wange Ndugu Ndawula abasinga okubeera nabo wano bakyala tuna Patricia tuta Trish wano gwe manager wa wano nawe tukulamusizaako olunaku lw'abakyala tuna Asamala tulina Shamim tulinawo Grace tulinawo Jackie tulinawo Rita bangi bonna bali eyo ne Shani naye ali bonna so mwena abali ku Yaya ate n'omukulu gwe tugirako bulijjo omukulu wa muganda waffe naye tumubuuzizaako Cotton 79 so naye tumutumiddeko ne Sweetney naye tumutumiddeko tuna ne Dora by the way yeah so we have our women kwegamba so other than mentioning them as women can you also give relationship to each of them? No, kati kiyinza okuba ekizibu ekyo bonna bannayaya tuna ne Zubedo waffe wa Kasuku alina Kasuku ali naye twagala kwagaliza olunaku olulungi Zubedo okukola bulungi obutagambika tulinayo n'abakyala abali mu cabinet by the way General Narweiso General Proscovia Narweiso gyali tunayo omukyala Judith Nabakoba gyali tuna Vice President Major Bainababo ate oyo ayitiridde mu side y'amagye Narweiso Bainababo yasikira Narweiso yes as leader of the women wing in the UPDF wanange yatukwagala nnyo waliwo n'okubakajja ku nyanja yakikuba ekikupu kya President Museveni nga yeesimbyewo bamuleeta awo naye mu ofiisi ya General Narweiso naye mwali tuna abakyala tuna Speaker of Parliament tulina yali speaker era nga Minister for East African Affairs Mama Rebecca Ritwara Kadaga naye gyali abakyala baffe ebintu babitwala Prime Minister after President Museveni reclaiming the chairmanship of East African Community Mama Kadaga ekintu bakitwaraganya waliwo abakyala babiri bo basigadde waggulu awo waliwo Prime Minister Engineer Winnie Byanyima Prime Minister naye Janet Museveni abo gye bali bonna ate tulinawo Natasha ne Stasha bandange kakati ate tulinaawo Babi Kyagulanyi Jessica oyo tumutumidde tumutumidde Babi Kyagulanyi gyali tuna mukyala bana mukyala w'omukulu abaatuyita tetunagenda mukyala wa gyali bambe tukulamusizaako nti oli otya eyo maama tunayo mukyala Afande Sebagala oyo anengeri gyakuteekamu akantu wano tuba twakagira bweti n'atuyiwamu ali Bungereza sinzira Bungereza era ayita ku simu y'omukulu naaba ng'ekintu akitereeza ajjiddewa mugundi y'abakyala anti mukyala we gwe mukyala we gwe ngamba waliwo ne mukyala mukaaku Anne Mukaaku Samuel Mukaaku mukyala we naye gyali embeeyo Sarah Kyambadde bamulengera Emilia Kyambadde naye gyali Sarah Kyambadde Rita Webdabi Muzana Rita sembe twamutumidde naye nga kuliko by the way n'abalala kuliko IGG aliwo kati ne mukyala tumutumidde kuliko executive director
tusobola okutumira abantu bonna bonna tusembeyo ne Buzeki ne Buzeki bambi kyalo yo twali tugamba wano nti erinnya lye nga teriyingira bulungi mu bwongo bwaffe naye atandise okukola ebintu ebigenda kukola tetujja omumujjukirako nalabyayera enguudo ayoza enguudo bweba bagadde okukola bakola ya Saturday Rubaga weyonje kuyoola kasasire kuyoola bakujja mu nyumba ati jangu tubikole ffenna babikola siga nkola ya Katambo Mutabaazi ow'Erwengo namwagala nnyo so n'olwekyo bannaffe abalungi nga bwe tubatumidde abakyalo olwaliro mwandize ku Yaya Extra Residence wano Ekisaasi n'osobola okujja n'osobola okuba nga olwerira ekimere ekirungi tugenda mu muliro ate kukookya engalo olwaleero tumya emmere osobola okukuba essimu ne bakuleetera emmere gy'oyagala oyagalirako amata amasununu oyagalako amata ge bayita amakamo tugayita makamo oyagalirako kikatunda oyagalako ka watermelon oyagalirako ka karondo kiki kyoyagala bakuteereko bakacaayi akalungi bakapakinga obulungi nako ne bakakuleetera ne bakuleetera oluwombo lwonna lwoyagala oyagala embuzi enjokyeko oba oyagala embiriizi zebayita libs bonna weeziri wano ku Yaya gwesaba kyoyagala kyonna bakikuwe enkoko ey'oluwombo erimu obumonde waliwo ate ey'amatooke olya enkoko n'ogirya n'ogikuta si bino bye basaze akasambi ne bakasala bwanga akagize ne bakateeka mu gundi n'ogenda okolya n'osigala ng'ate amaaso otunula mu sepiki n'ogira ng'ebiri bye twakolanga ntya nongera ku kasupu mazeeko akamere kange naye ng'oyagala bakwongere ku kifya wano olya n'okutta n'obanga kyekyo kyennyini abalya ebintu bya Sams tutandika ne PS Sams eyo bannange Anti-Joy webala okukikuba wakikoze bulungi obutagambika bipakinge bulungi genda mu supermarket jamu obuntu bwonna obwokulya bwonna mwebuli nabagambye bw'oba oli obuntu bwa Sams ng'oli mu mmotoka tobwongoota Ssaabasajja kye yatugamba temubongoota mwaka guno gwakubera ng'oli sharp oli clear genda ng'olya obumpwanki obwo bwonna gye buli ayagala akalo gye kali ayagala obusera ayagala buli kimu kyonna gye kiri mwebala okuba nga muwagira ebintu ebyo ebibiri kubanga bwe muwagira Yaya ne muwagira ne Sams ekyamazima muba muzimbye Gideon Tugume Gasiya muzzukulu wa Andrea Gakyalo Emijera webalese bukumpa obwo weewaawo ndugu sewo. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching us from. Thank you so much. Mwebale okukola, mwebale okukyapa, mwebale okupakasa, mwebale okukazana, mwebale okuyiriba, mwebale okuwatanya, mwebale okukola kyonna ekisoboka okulaba nga musobola okufuna ekigulira Magala Eddiba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okusaasira balina okusomooza okumuyitamu maama ajjako tukyamusabira ajja twabadde wano ne mbagamba nti ne twogera ku kya Carlton Scovia Nakamya nga taata ali kiruddu mu ddwaliro apookya ne kansa. Mukama olunaku olwo lwennyini lwe twamwogerako n'asalawo n'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Mwannyinaffe Nakamya tuli naawe, twagala okusabira ennyo mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa n'abalala bangi abalina okusoomoozebwa kumuyitamu. Mukama abakwatireko kubanga yabeerawo wakati mu kulumwa n'okulaba ennaku. Ate nammwe abalina obuwanguzi omutuuseeko Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nziramu okutumira omukyalo oyo Buzeki nnyabo weebale kukola kyonna ekisoboka kubanga manyi bamapya bajja kutuuka ekiseera ekintu bakiyingiremu naye nga at least olina okulaga nti olina kyokoze kyotandiseewo bagamba bukalubasi butandikeko naye byawano biba bitandikako bwe bati wabaawo afunamu interest ey'okukola ki kati oli abali mu kwesonda abatembeeyi bali mu kwesonda babeeko gye batuuka bemobilizing bagambe muzeeyi nti kiri bubi akalulu kafa babakomyewo ku nguudo ntegereka. So nagala okwebaza omukyalo oyo kubanga olina okuleka omukululo owokola ki ng'oyise Musisi yatulekera omukululo n'atulekera green wano byonna ne bajja ne babiri batta ne babiri nnya ne babikola ki ntegereka. So kati kirungi bwe tulaba omuntu eyefaananyizaako agezaako okuzza Musisi kye yali akola ki Oweekitiibwa Musisi kye yali agezaako okutulengeza mu maaso. Ate nammwe abantu mwagala ensi yammwe lwaki olinnya mu green luyali lwaki olinnya mu green waliwo ebifo woosalira waliwo why should we
Twetaaga okwagala ensi yaffe ffe kennyini kyobola nti ebintu ebisinga wano ku investigator tukugamba tubyekolereko mbadde ndaba akatambi kakomyewo aka mukulu Toyota ng'agamba bannayuganda twetaaga tubekolere ku byaffe ng'ayogera ku mazzi amataba agekulukuta bwe gatyo n'agamba KCC emuwa mutya abantu bwe batyo license tegerekeka ayinza okuba alina ebizibu bye naye kimuvuddemu ekyamuvaamu nakyayagala nagamba ku Forest Mall nti kyetaagisa bannayuganda tukeere mu lunaku lumu twebeemu tugende tube ekiyumba ekyo kikole ki kigwe wansi. That was what muganda wa President Museveni kati wanonze wembyogera temulowooza nti nti mulina okundeetera drone tegerekeka sometimes mutulemesa nitugamba ebintu bino twetaaga tubikole ki tubyekolereko kakati amazzi bwe gakugira nalabye abantu nga balafubana okugyayo amazzi agakulukute Abu Dhabi agakulukute Kenya emyaka n'emyaka babireese bokiraga propaganda to justify lwaki naffe waffe ki ezo ensi teziri nga ffe ffe kyaffe kiri kuba nti we abused what kati Kenya nawe baba abusing nga tetugamba mbuno muki ate oba Kenya baba abusing nature naffe tukole ki for abusing the same. Let us be better. N'obugambo obwo Nange Jaco David Waluka 24/7 like an AK-47. Time tells tales. In what we are going to have as a serialized and synchronized report on the Uganda Human Rights Commission, we are starting our first part ku maladministration, corruption and abuse of office by the chairperson, Uganda Human Rights Commission, MS Mariam Wangadia. We have an ombudsman report here with us. The same report nayo tugiserializinze ku website yaffe ku investigatornews.com. And I read okuva mu Investigator. Breaking. Uganda Human Rights Commission Chair Mariam Wangadia in hot soup, being accused by her own of gross maladministration, finance and office abuse scandals. The Constitution emphasizes that the chairperson and members of the commission to be persons of high moral character and proven integrity. However, going by the missive under review, the behavior and conduct of the current chair, Mariam Wangadia, falls short of the said constitutional requirement. In the corridors of power, it has hitherto been widely whispered that she was the best replacement at the government ombudsman top office. This was so after it became vivid that Betty Olive Namisango Kamya, the then Inspector General of Government, was not having her term of office renewed thanks to the scandals she was swimming into. In the same vein, Her Worship Mariam Wangadia, the current chairperson of the Uganda Human Rights Commission, was whispered to have been the best candidate for the post of the Deputy Chief Justice. She even became more suitable when she exposed to the president the politicians who had allegedly approached her with a proposal of having her budget supplementary passed as is, only if she would cough some billions in return. However, we have landed on a missive suggesting possibilities as to why the towering lady judge was eventually not considered for either of the two above positions. From deep into her office corners, a dossier snakes out, accusing her of gross maladministration, corruption, abuse of office. If they test positive, the allegations leave no room for Wangadia at any
top government office. For starters, the Uganda Human Rights Commission was established in 1996 to protect and promote human rights in Uganda. According to Article 51 of the Constitution, the Uganda Human Rights Commission is legally comprised of a chairperson and at least 3 other persons appointed by the President with the approval of Parliament. The Constitution emphasizes that the chairperson and members of the Commission to be persons of high moral character and proven integrity. The current situation at the Uganda Human Rights Commission is suggested as being characterized by gross maladministration, corruption, abuse of office, impunity, arrogance, intimidation, and bullying. All the above reveals the dossier. It is being orchestrated by none other than the chairperson herself, Miss Wangadia. Staff are living in a state of fear and helplessness since the Constitution of the Republic of Uganda gives the Commission powers to appoint staff under Article 57. Even members of the Commission have not been spared by her conduct. She runs the Commission like her private outfit, therefore not subjected to any internal controls, and she is not held accountable for anything, reads the 12-page missive sourced from deep in the Commission's corridors. The authors of the carefully penned complaint suggests that the situation is getting out of hand and requires urgent intervention by the relevant authorities as well as the appointing authority. Indeed, we have confirmed receipt of the same by the Inspector General of Government, the Speaker of Parliament, and the CID. When contacted, the known Uganda Human Rights Commission mouthpiece, Alex Bukumune, confirmed knowledge of the dossier but requested for a few days to allow him prepare for a rebuttal. However, he did not pick our calls anymore when the few days elapsed. Dossier in Part 1. Corruption / abuse of office. For starters, Wangadia joined the Commission in September 2021 when she was 56 years old. Therefore, she was ineligible to contribute to NSSF. However, she supposedly forced the human resource manager and the secretary to the Commission to continue making a 10% government NSSF contribution for her until March 2025, when she yielded to the pressure from the Ministry of Public Service. Hence, for a period of over 3 years, she earned that money illegally, while knowing what she was doing was illegal. Her accusers further allege that starting with financial year 2024-25, 2025-2026, and the current budgeting process of 2026-2027 financial year, which started with the preparation of the budget framework paper, Wangadia is alleged to have taken over the budgeting process. The management committee, the finance committee, and the commission have all been sidelined. The real budgeting is done by her, Commissioner Crispin Kugiza Kaheru, and Director Pauline Nansamba, reads the dossier. Because she followed up with the Attorney General and the Ministry of Finance for increased funding through a supplementary budget, she declared that additional funding to the Commission, Uganda shillings 10.4 billion, was and remains her personal money. It is that money that she wants spent on her as much as possible without
any form of internal controls, no accountability. She should get it for anything she wants. The authors further digs deep thus. For instance, out of the 10.4 billion, Uganda shillings 2 billion was set aside for salary enhancement as a block for the chairperson, members of staff, instead of following a proper methodology to seek approvals from cabinet and parliament. The chairperson unilaterally determined her salary and that of commissioners. She simply informed members of the commission what they would earn without informing them of hers in a meeting of December 18th, 2024. The difference between her and her the difference between her salary and members is 20 million Uganda shillings. Members meaning the commission. Philosopher Bwana Kasozi, a man who widely reads and knows a lot. Bw'owulira bino, Uganda Human Rights Commission eri mu situation ki? Okusookera ddala neegomba nnyo mu Europe abantu be bayitanga ba reactionalist. Nti bo bali reactinga extremely ku bintu ebimu nti obwakabaka oba bukoze ekibugendere ddala tubuwone. First of all, Uganda Human Rights Commission omugaso gwayo gwe bagitera egukola. Ye mawanga amalala Human Rights Commission zigasizaaki. Egaza waliyo Human Rights Commission yekola. So mulimu ebintu ebimu bye batuteerawo bureaucracy wa democracy ono ali back ku manga ga West. Yatunyiga nnyo n'ebintu bino ebisinga. Amawanga Human Rights esobola okubeera nga tewalina lukiiko buno. Okubuteekawo babuteekawo just UN teroteekewo akakiiko kayamba okupromoting eddembe lyo. N'eddembe lyo lisobola n'okubaawo nga n'obukiiko obwo tebuliiwo. Kuba singa tutandika okumeasuringa contribution yaako oyinza obutajaba nnyo kulwanyisa eddembe ly'obuntu wabula baateekawo avenues oba yina kusaasaanyiza ssente za gavumenti ekigendo ekituufu kyafa. However much mu kukiteekawo yayina ekigendererwa. So essaawa eno Uganda Human Rights Commission tekyalina kigendererwa. Egimu ku mirimu gye bagiteesaawo katugeze okugenda okulaba abantu okujja okola investigation ku bantu abatulugunyizibwa. Babuuze mu mwaka baakolayo mmeka era ndi naani gwe baleeta. Ku budget eyo gye basaba baali balina okugenda mu safe houses abantu gye basibibwa. Wano abaana balina testimonies kusebwa ajana ku TikTok n'okwata ne ku mutwe bwoti ye wanga gye bitabiwulira ne banne ba commissioner. Towulirangayo nti kale tugenze ku safe house yeno ne batuzza embiro tugambe nti kale those are occupational hazards mukolera mu mbeera embi. Tobiwulirangayo. Kaakati value for money eriwa ku Uganda Human Rights Commission. So okutwalizaamu wonna ebimu ku bireetera amawanga gaffe obutakula tubeera n'agatongole bwe gatyo agatagasa. So nga wano we twali tuva we baleeta structure adjustment programs IMF bayagala gavumenti ejjenga esalako ebimu ku ebyo ebitongole bye spendingamu ssente nti ssente ziteekebwa ku priority sectors. Government privatizing ebitongole ebitavaamu ssente retrenchment ne basalako abakozi nti ssente zisasulwa abakozi zikole ku priority sectors na infrastructures. We twamala okugyawo biri ate ne tuleeta ebiringa biri byonna ne tubituuzaawo. Eddembe ly'obuntu tekitegeeza nti olina kubeera na Human Rights Commission okulirwanirira. Nkukakasa abantu bali wano bagamba nti e Rwanda waliyo bannakyemalira. Human Rights Commission y'e Rwanda ate eri vibrant okusinga eya wano. Kwe mugamba muteri ddembe ly'abuntu. Ate eddembe ly'obuntu balirwanirira okusinga nti n'ery'omwana okukaaba obukabi ku neighbor kuntu wabeerawo abayingirawo. Ne babuuza lwaki yakambye okutuuka ku extent eyo. Eddembe ly'obuntu lyetulwanira. So system y'obukulembeze ebanga ddungi teweetaaga Human Rights Commission. Okulembeza okusobola okusafeguardinga rights z'abantu. Gende Burkina Faso ya Ibrahim Traore kyakola. Ntino ababbye ne gwe babbye poliisi yokka ebatuuza n'esatulinga keesi yammwe ne mugenda.
onosobya otya violation kusoba ne Uganda oli yalibadde agamba kankakuba omusumaali nina omunene gwemanyi wano mu ggwanga omuwala we bamubbako essimu eyamubbako essimu we bamukwata bamukuba musumaali ne bamutwala e Nalufeenya. Abaali e Nalufeenya bagamba yabakaabira ekiro kyonna n'obusomyo bwakya nga bukulukuse ku semiidi. Tulina Human Rights Commission. So senga tuba n'obukulembeze obwagala abantu n'okukolera abantu busobola okukolera abantu ebita violating ddembe lyabwe. So human rights terina kyetugasa nnyo. Lwaki eddembe ly'obuntu liri violated everywhere. N'olwekyo ku nsonga eyo Human Rights Commission sente zaffe zigenda mu bwereere kyovola nti no corruption cases zijjudde awo ate nga si weewokka. Uganda olw'okuba twali mu kulwanyisa enguzi amawanga nga ga China batunira private corruption in private sector ne batunira ne corruption mu public sector. Corruption mu public sector penalties nnene. So kati wano kuba wangadya penalties zaalibadde nnene nnyo. Corruption mu public sector oba business sector ne zitaba nnene. Bano nina NGO nina church bw'omanya sente zibbibwa mu church basonda sente entino z'aba orphans ne zitakola. Yes. Oyogedde nti no e Rwanda nabo balina Human Rights Commission. Yes. Uganda too has a Human Rights Commission. Yes. Don't you believe that the people heading the commission are the problem? Newe tukyusa ne tuleeteyo Gabudyeri naye ajja kubikola. Kaakati mwekwasa Wangadya naye olowooza Wangadya yekka ky'ekizibu. Genda olabe omukyalo oyo Secretary owa Human Rights Commission omukyala gundi Margaret Lusse Ejang naye kizibu. Era wemba wakukwata ate Wangadya asooka ne muzza ebbali. Oyo omukyala ky'ekizibu. Lwaki? Genda osome Uganda Human Rights Commission Act eya 2000 ani gwewa obuyinza obw'okumanaginga funds yeekwasa Wangadya. Secretary oyo omukyala Human Rights section ndowooza eri ya 6 egamba nti ey'okutandika wanaabeerawo chairman owa Uganda Human Rights Commission era emirimu gye ginaabeera ki to direct okulaga. Bw'osanga akapande ka Makerere University akapande si ke kasomesa e Makerere kakulaga bulazi direction gy'olina okukwata balekkyala ne bakola ogwabwe. So kaakati Wangadya ye aliwo okulaga nti Human Rights Commission tugenda kukola kino. N'omulimu omulala era gwe bamuwa ku Uganda Human Rights Commission ogw'okuba nti asupervisinga ne administration yonna n'obeerawo n'otula bano bakola nga kiwedde. So si kukola. Alina okukola ye Secretary oyo Margaret Ejang gwe tulina okusooka okuvunaana. Omanyira olusonga Secretary gwolina okumanaginga day-to-day run, gwolina okumanaginga finance, gwolina okumanaginga procurement. Weekwasa otya nti Wangadya yagamba tugule emmotoka waki kiri mu jurisdiction yaani. So oyo omukyala mubbi. Wangadya maybe yakosa influence yamanya weakness y'omukyalo olwo ate kuko yamufunako leverage nga yamumanyaako waalina emifu. Wangadya n'alyoka amwefuga. N'oyo omukyala yalibadde resistinga Wangadya. Genda osome Finance Management and Accountability Act eya 2003 baani beekwasa obuyinza bwa finance. Secretary era bagamba Secretary owa Uganda Human Rights Commission alina okuba n'ebisaanyizo ebiringa bya permanent Secretary owa ministries endala. Naye omukyala ali awo Wangadya yanfutiza bakigobeeyo kikolayo ki? If you cannot stand the heat, you get out of the kitchen. Okay. Good. Sir. Good. Muyanga. Njagala kutandikira kasozi katono. Sikanyere ku parties ezisoose nenja kukanyere ku party esembayo nti amateeka gaffe ge baakola yaba kigobe gawa secretary these accounting officers obuyinza obw'enjawulo. That's why they are called accounting officers. Mulimi lw'okuddukanya emirimu babayita ba accounting officers to mean that you will account not only chief accounting officer. Chief accounting officers. You will account not only for the money, but financial and non-financial resources. Non-financial resources sometimes even includes a human resource. N'abalala. So you know buyinza era ndowooza nti
omuno mwami waliwo omwami yali ku office ya prime minister Bigirimana, you remember Pass Bigirimana, kati ye secretary wali mu ministry ya judicial service commission. You need to get him one of these days and interview him. I think Bigirimana yandibadde omusomesa wa PES kubanga first of all atwala obuyinza bwe bonna omanyi okuteeka mu balamuzi abo ba managing is not easy, but the way Pass Bigirimana has done it, the development, the progress, ebyo byonna biga nti katwali tupangisa ebizimbe eri sente nyingi nnyo, kati yazimba wano wennyini mu State Square, wali Court of Appeal, wali Supreme Court, we wali High Court n'ebirala. In that, he has saved government of a lot of money. That's now an effective accounting officer aina both omulimu gwe n'eggwanga lye at heart. That done with Kasozi. I now get back to the scandal. Let me call it the dossier. Boya okutegera dossier eno. Me, as a journalist now, not an investigative journalist like Ndugu Stanley Ndaula. As a journalist at my level, I'll first of all profile the individuals talked about. Balimu basatu. Crispin Kaheru, Margaret Wangadia, and another Nansamba. Mariam Wangadia. Bamwita Mariam Fauzat. Mariam Fauzat Wangadia ne Nansamba weyogeddeko. Honestly speaking, Nansamba simumanyi. I've not had any interaction with the other one, but Wangadia ne Kaheru bomba manyi. So, in profiling them kikyentegeeza waliwo ebigambo bye bakugamba ku Muyanga nga ne bwoba toliwo ojja gamba nti nedda oyo gwe mwogerako si ye Muyanga. Jamuwakanira. Okitegedde ejja banaye muli luddawa omusajja Stanley Ndugu mumumanyi Ndawula musajja aliwa naagudde ku luguudo yenna aganga yidde anywedde omwente kuteeka nejjo abimba nejjo buli muyita mukama nga nedda olabye mulala oba ntegeera. Okay, Muyanga oyo omanyi obuzibu bwa Muyanga, Muyanga obwala obuto obwana obutaneetuuka n'obwana obusobera omusajja naga si Muyanga. Muyanga is the parent of many daughters, 7 out of 10. Tayinza kweyisa bw'atyo. Eyo gye tuyita character. That somebody can defend your character even when you are away. Kyokka eriyo ga nti jako muteekwa omugambako kubanga engeri gyanywamu sigala ennaku zino esusse gumanyi nga jjako avudde ku sigala kati ali ku njaga yennyini kati kyokka namugamba era nze nali ndowooza nti yakendeeza ate ayongeddeko bwongezi. So your character is that kyeboogerako. One does not need to do an investigation to believe or disbelieve in what you're talking about. Now, we need to look at the character in public life of Wangadia and Kaheru. In public life, yebakoledde. Wangadia nga pleader. Kaheru amanyiddwa nnyo mu election matters. He's actually an expert of elections because he has observed so many, he has written so much, he has formulated so many campaigns on elections. So he's much known. At the time he was at CEDU, the Citizen Coalition for Electoral Democracy, Uganda, which collapsed after he left. It was a mechanism which collapsed. The causes of its collapse should be investigated. In fact, was outlawed by government. CEDU mukaluka na akaakaggwa kano 2026 tebaddeemu. Why? It's another line of investigation. Because bakola omulimu guli ogwasooka, ssente ezaali ez'okukola ebyo zabbibwa. Kino kyoga nti maladministration was the same problem there. It was messed up. Money was lost. The job was not done. Kyategerekeka n'oluvannyuma nti oba oli awo abantu abamu abatayagala gavumenti baali baagala kuyita mu CEDU oba bayita mu CEDU
to campaign and fund anti-government agencies. Now, with those question marks on the back of my brother, friend, Crispin Kaheru, I cannot say outright that bamuwairiza until he defends himself to that level. And so is Wangadia. You know, ngamba abantu bulijjo tewaliwo ebintu ebitasoboka ng'enguzi. Enguzi ekintu kyonna ekirina divine trace nga ne mu Bible okiraba mu ekiri, those sins that have divine traces in the Bible are hard to fight. One of them is homosexuality. It is in the Bible. The Sodom and Gomorrah was there. Now, the other than this corruption, Yuda yefunamu ekyojja mu miro n'atunda mukama we Yesu Kristo bamuweeyo. Yuda kye yatuyambako nti bwe yategeera ensobi gy'akoze yeetuga. Kati bano bayinza okuba nga balinda muntu abatwalira omuguwa. They do not know that at this level they qualify to hang themselves. They are waiting for somebody else to hang them. So that corruption has that oteekwa kumusabira busabizi okumuvaamu, because it is a sin, one of the few sins known in the Bible ebyatandikirawo n'obutemu n'obwenzi. Dawudi kabaka yalina buli kimu ng'asobola okuwona muleete gundi yatta mukozi amuggyeko omukazi. Sebyo bikola bwe bityo bisoboka naddala ku bantu abali mu bifo ebinene bitegeerekeka. Siina kye neewunya ku byogeddwa kubanga ripooti bw'obadde ogisoma, this report is quite detailed. It cannot be a report written by an outsider. It is a report by an insider. Yagikoze ali munda muli era alaba bulungi ebigenda maaso. Simumanyi jamuyita whistleblower. This whistleblower is either a worker in the Human Rights Commission or one of the commissioners or somebody too close to the commission. Kubanga bwakugamba nti enjawulo y'omusala gw'abakomishona ne Wangadia guli 20 million. You don't need the whole day to prove that. Yes, you will prove that. The last time I knew about the UHRC, the commissioners were earning 11 million. That's the Kaheru, the Shifra Lukwago, and the others. But 11 million. But this is information of like 3 years ago too. So it would have somersaulted to something else. Naye Abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira ezinnyoyo. Abantu bagamba bulijjo nti abantu bemulooza nti be banoonyereza ku nguzi, be bagirwanyisa, be bagirya. The most corrupt. Wangadia ono yaliko ku inspectorate of government ewaayigigi ng'alwanyisa nguzi. Kino bwe kinaamukwata ne kikakasibwa nti binaabikola, ndowooza akyama kyasobola otukolera kuva mu ggwanga lyaffe. There must be a country where these wrong people go. I hope you know the history of America. Nti America was not for the Americans. It was a country of the Red Indies n'abalala. Ababi abaakolanga emisango ebyo bonna bwe baddukangayo kwe kufuna settlement mu nsi era basobola baatugamba nti America comes from Amerigo. Amerigo and some Ameri and some go something were great criminals who came up and formed this country. That's why it is United States. It belongs to nobody. The real owners of America are not the ones occupying it today. Nabano tuteekwa bafundayo ensi mwe babeera. Kwanga tetugenda kunenyanga Museveni buli kiseera. Addidde omuntu omuyivu ali ku ddala ly'obwapulida, mukyala mukulu ali myaka 56 atuuse n'okubitayaringa abenga awa bazzukulu be ne batabani be guidance. Bw'atandika okukola ebintu bya bupuuzi bwe biti, you cannot blame Museveni for the same. The investigation is not concluded. It is ongoing. It will be done. It is at the inspectorate. The person is trusted to do it is the inspector of government. I am worried nti ebbanga Wangadia lyamala
inspectorate of government bw'aba alina be yalekayo bwe tukola ffenna bw'ojja kuyayo osanga abajja nti gundi ye yamuleeta tetumanyi oba nasobola okukola omulimu omulungi without bias. If they do, we pray for them bagutukolere. Conclusively, Eba Wangadya ne Kaheru bwe baba nga bino babimanyi tebatulinda kukola investigation. It is very honorable to come out, confess your sins and make a public apology. But going back to wenatandikidde profiles, reviewing the profiles of the person is mentioned, have no reason whatsoever to deny, to doubt, to dismiss, to reject the contents of this dossier. Thank you very much, Mr. Muyanga Lutaya. The man alina katiba ka mateka, Mr. Tugume. This maladministration and the three loops at the forefront. What is your take? Nze sikyalina bayirawo byogera ku bigambo bya commission za President Museveni. Ateekako obuteesi bintu bye bikola bye byagala oluusi ne bitakola. Kati omukolere ki? Tuna kyogenda mukola. Bitikamya abadde wano nga wali bitagenda bulungi mu maaso ne twogera ne bikoma awo. Si yeka. Ne buli agonja yagenda okuvaawo nga waliwo ebintu ebitagenda bulungi mu IGG's office. Nga bano Wangadya weebali. Wangadya bamuzaala wano e Bulambuuli wali e Bugisu. Kwegamba abantu abali awo President Museveni bateekawo n'agamba kuwadde beera wali, beera wano, beera. Ate nange ekyo kiyinza okuntuukako n'abaako wanteeka engeri gye muwagire nakusa. Ate okubaako wanteeka wali nange ate enkya ne bagamba nti nagize. Kubanga njagala omanye nti bagenda okuwa ekyokukola ekyokufunamu akantu ke wandifunye ng'obudde buweddeyo. Ate ng'olaba osigazeyo ebbanga tono. Tonna job security. Nga kyolina okukola kwe kugira mangu. Osobola okubaako okola ki? Wooteeka oba ka apartment oba ka gundi kakulabirire mu bukadde. Kati wuuno kati agenda ali myaka nkaaga ono mukyala. N'ageza okufuna wasobola okufuna akasaara akategeerekeka ng'ali mu myaka 5-6. Oba oweddeko. Ffe kati tugenze. So kati olumu waliwo otuukira n'ogamba munenye si munenya. Bwe yatuuka n'alaba ng'omusaala mulaga nti aze banyongereko balinja basinga miliyoni ameka 2 asobole okuweza. Ye takiraba nga corruption or abuse of office. Araba ng'omuntu alina okusevinga mu myaka 5 kubanga emyaka egiddako tamanyi obaddako. Kati kyekizibu kye tulina mu Uganda, we are lacking job security. Nti omuntu kati gwowadde mu myaka egigenza ate nga musajja mukadde oba mukazi mukadde aduka kubaako kyakwata abeeko wakola ki? Abeeko wakiteeka. Nebona byabufuzi abagenda bamemba ba parliament. Oli agenda mu parliament nga alina emyaka 5 naye nga tamanyi obaddayo. Mu myaka 5 mwalina okuyiyiza kuyirirwa. N'akwata wano n'agatta wano. So obuli bw'enguzi bwa Wangadya ku Uganda Human Rights Commission kwegamba ye tamanyi nga buli bwanguzi. Temugamba tulikuba pulida. Nkugambye buli muntu yenna kati alwana kusevinga. Nkuze naye kuwumulira wa sinna kyenina. Abantu abasinga bavudde mu gavumenti nga tebalina kye balina. Bw'obuuza Kateegayo obugaga bwa Kateegayo waleta obulamu nga weebuli. Ng'abasajja tebali awo tebafuna bintu. Nobwalira bw'obuuza kati General Ivan Koreeta ng'ogyeko akataka ke yabudoza eka 5 wano ku Kyekayunga. Talina byabugaga biri awo. Mulimu abasajja bajja bo nga bazze 10-point program nga bazze kulwanira ggwanga nga balowooza nti banaafunamu edda byabayitako. Abaali basobola okukwata eno n'eno baakwata, bano abataakwata baviiriddemu awo. Kati bano abasigadde akyaliyo kati kyekiseera kati mu kisanja ekyokukola ki? Ekyokubaka nanyiga n'ateekera nanyiga wano n'ateeka wano. Kati bali mu kunyaga. Tekyali mu kukolera ggwanga. Kati bebamu. Kati Human Rights Commission ekola bintu ki? N'ogenda ne basinga omusango n'ogaa wagusinze tenna kyekola. Nze nagendayo nga bakubye esasi mu kugulu wano. Nagendayo ne mpaaba omusango ne ngusinga
ne bagamba bansasule miliyoni 48 nalifunye gwate ekikumi ate nalifunye gwate ekikumi okijjewo yozi banjani kuboddeno bakugamba ebbaluwa tigenda ku poliisi obanjani bagamba ani okusasula ate bakugamba natode general akugamba nti abali abakikola according to the standing orders eziriwo current standing orders akoze omusango alina okukola ki kati gwokole otya kituuma yino nayogerera poliisi yankuba essasi ate kati nze twali ku roundabout yeyawa roundabout ene ekibuye yali akomawo nze museera ebyo nali nkola ne Capital Radio akati bagira bwe twatandika okukuba amayinja tulaba IGP Kayihura atuuse bwatuuka ng'alina abo bali Bundono Kitumba yali akulira gun security ya Kayihura mu biseera ebyo tugenda okusala bwe tuti tusasi nakuba okugulu newa wansi naye kati alina okumbuza tambuuza yekenyini taagala nakumanya kati boddawo noga electoral commission good human rights commission terina mirimu tewali nabo basala nebagamba ngo bamusasule tebakusasula noga nti bakole batya kati bali awo bakera bukeezi naye muganda wange gwe bawaayo kati akalimu eyo Nsubuga Simeewo twasomesa ffenna naye ali eyo sibe ba commissioner bonna bali mbere kati Nsubuga musajja mwogera tosobola nakwogera bakugamba tukuwadde kulya tobaako kyogere ko sibe Nsubuga nga yazikira ate oyogera yadde ekigambo miliyoni 15 naye tonyegadde ekigambo neki jangu kumaca tula mu ofisi yo soma amawulire nywa kacaayi ekyemisana kituuke towa ekiri direct nekyeggulo oboyagadde okulya genda ozijukiza shifula newamugamba okudefininga water human takyasobola kati katakyasobola kakati nze bavuyireeyo mwe temumanyi kigenda mu maaso bali bakuteekawo wali kulya si kintu kirala terina mulimu mulala ogenda mu Equal Opportunities Commission ogimanyi gyeyo waye byandibadde ekola kutunula muntu ki lwaki ono tale bwatu lwaki ono asinga mune lwaki ono waliwo ayogera obawulira nti kyebogera so the words are strong but bakuteekayo eri beerayo byakyolya emyaka gyo gisigadde kati ogenda okulaba ate toli shuwa nti ebbanga erisigadde ogenda kuddayo bakuwa myaka 5 bwe gigwako obeera kusaba Katonda buli kaseera era kyovula abasinga kati bagenda mu kanisa mu mizigiti luddawa kusaba bekwasaba buroka bagende wa President 7 mwongere kwegamba kusabiriza bali awo kati kyovula mu budde bungi kubanga buli akwata kyakute kati njagala ombuulire kaheeru ng'ogyeko omusaala wawalira waafuna ekikumi okujjako ng'akwataganye ne Wangadya ne babaako kye bayiiya bafuna ku ssente kati omuntu olinda omusaala omwezi okuggwako kimanyi gavumenti oluusi egenda mu myezi 3 nga tesafudde bankwabo ne miliyoni 15 nyingi anti nyingi tosobola kwepulanningirako nobundi bwotuuka bwotuuse sente ziba zeetaagisa kati mukulu ndawulo ono omulamu afuna obukadde kumpi 3 omwezi noyinza okutana n'omusaba emitwalo 10 nakugamba sigirina akolawo ndawo is a businessman is a businessman ninga tebanga baliko bamuteeka nga simanyi businessman nandika sikumuwayiriza kyekituufu ekyo naye nze njagala kubuulira nti ojja kutuuka kugambe abantu bangi abakutuukirira foraba nze sikola wa kasuku naye ngenda nembeera n'obuzibu nenkubira kasuku nampayo emitwalo 2 kati ate nze nkubye kati ate abalala mulimu bawe 5 mulimu bawe 10 mulimu bawe mmeka buli lwobeerako ku level gy'otuuseeko mubaamu abakutikula abakukama kati n'osanga nga mu mbeera eyo bano abantu bano nja banenya Bawangadya naye mbanenya olw'okuba nti bayingira mu kintu era kye balina okukoleramu ebintu ebyo gavumenti bonna bayidawe abasinga gavumenti bonna babba bubbi kugenda mu gavumenti zonna ofisi yonna eriri mukubba nekyaki zennyini lyonna bibagamba tibanaye tugenda mu Easter mwabasolozeza abantu mwaka mulamba mubagulire ku muceere ne soda bamunywe tebagenda kumugula nibaga nti abasiraamu bagula ku migaati ne basiibulira abasiraamu kakati ffenna tusiiba ani asiibulira omukristaayo
n'omukatuliki ani ali luddawa nabaga nti banange amasomero g'abakristaayo bag'abakatuliki bagaki go galiyambadde omuntu oyo bulijjo agateekamu ssente tewali bali mu kubba so eggwanga tuli mu kiseera eky'obubbi mufe abali mu kusiiba tugamba tuli mu kiseera kyakalema ekyekisiibo abasiraamu bakiyita Ramadan ne gavumenti eri mu kiseera eky'obubbi. This is a period of safety. Buli yakwata yagira nze wagadya oba dosiye ze wateze mukazi wattu agezaako okubaako naye kayoola abeeko wagenda waliwo bwe yali ng'ali mu IGG's office bagenda okugira in fact ndugu yakyogerako bagenda okuba essimu president agenda okuba essimu n'agamba nti gwe kakati gwe IGG ndowooza Katonda n'amugamba nti naye ogamba nti IGG ate eri mu human rights byo biri bitya nti ate ekyetaagisa ng'oli looya nti ate wano n'oba toli looya as long as abamyukawo nga baki balwera ati okay kati betikamye eri tomuteekayo muteeke wano kwigamba olabira ddala nga n'obuba tolina bumanyirivu bugenda wantu basobola okukola ki basobola okugamba nti agenda ogira obeera eno ogira olyayo koolya eyali kansembyeyo neyali pasita wa Dr. Besigye ng'abasabira ne muganda wange Muyanga Rutaaya yabasabiranga balwalirwa maanyi muveeko bamuyita mugabo bamuyita mugabo yakeranga n'abateekako emikono yalinga pastor wefudisi najja n'abasabira kakati mukwano gwange nnyo ne mukyala we naye bamutwala emisinde akyalinya kwefudisi bamuwa muwanga 12 yambasada wa muwanga 12. Are you sure? Gende kutandikira kwa Abu gende ebuuza ani chief ambassador byonna yabukulira pastor tewali yabuuza oba qualifications mukyala we yali politician nze ninda gye banansindika nze nange mbeeko kenkwata era temunkubanga ku seeti wano ne munkuba mugamba tukume ate yalidde nze olina gy'olaga kati ndiri kati nkyali wabitandika ayo lobby anti kati ndobingira wano nga bwejjogera Museveni yakumanyi atamanyi anantegeera munabamu abayoga ate kati ku investigator tebandabe nkoye nyingi data ati nange ntuuse ate okutandika okugira bweti nkyakorawo ogenda okutera emyaka nga giri gyolina okubaako kookwata oli bw'aba takuwadde emyaka 5 otuuse okubeera omulyake nga wangadde kubanga n'ogenda yonna olina okusevinga kati ampadde nga alina kampadde mu myaka gino 5 aba asinze otherwise nja kuba mulyaka ate asinze sebo. Is it all about bread and butter? And the rhythm of corruption should be supported. When you read through this dossier, what came through your mind? Of course, the myaka gyange maze myaka 3 mu mawulire n'emyaka gye maze specifically mu crime mbadde nenoonyereza ku bintu bwebityo mbadde mpandika ku bintu bwebityo mmanyi ebisoboka n'ebitasoboka ntegereka naye omulimu gwaffe ki nga bannamawulire Gundi akijjeeyo bulungi Bwana Tugume ye ayogeredde for the first time bambi afuuseeko spokesperson w'ababbi otegeera era n'abawolereza naga bo tebamanyi nti babba bo bamanyi nti they are saving for their near future and something like that. Mr. Kasozi at quoting it the taker omukulu oli alina byatagamize manyi alina obuzibu bwabwe ne Kaheru lwakubali ku seti saagala byogera manyi Gundi yali wano ku seti ani Gabriel Bule yatugwako ku seti ate nga bye twali tutegese okukola okwogerako byaliko okugobwa kwa Kalinaki kuki ku monitor kati story yaffe n'agittira awo kati no story yaffe ya Kaheru no You are a victim. He's a victim already. So abantu bano kiki njagala okugumya abantu abali ebweru abatulaba ne bwe tuwandiika abatusoma ebintu bino byetaaga kuteeka ku ki byetaaga kuteeka ku record sina kyensuubira mwamijjako kigenda kukolebwa ku bantu bano because era nga bwakugambye nti investigations IGG kya kubanga osanga ne PS babayita ba secretaries awa IGG oyinza n'okuba nga yamuwa omulimu kuba yakavaayo jjo okuvaayo kwe yali accident Tuguma agezaako gyogera naye olwokuba nti si yayinyumya story
emutawanyeeko yafuuka chairperson wa Human Rights Commission by usurping powers of advising the president with the unsolicited advice. Tege oli amugambye nti waaye ebbaluwa ejja ogenda kufuuka igigi ate Betty Kamya agenda kufuuka chairperson of Human Rights Commission mugende mu parliament baba betting. Ono namugamba naye Betty Kamya gy'omutadde nga tajaayo. Tege she doesn't qualify. President Museveni n'abuuza why. Namugamba nti wali weetagisa somebody of a judge at a level of a judge, something like that. Namugamba nti ate ggwe kyanze mba nsobola naye kati nga omanyi nti anze yampadde dda wano ndowooza agenda kufuna omulala gwateeke yamugamba bugandi kati gwegenda eri onadde eno. So teyakyetegekera yali amanyi nti agenda kubeera ki igigi naye mu mbeera yonna ne bwe yali ku igigi ne bwe yaligenza eri yonna gyali olaba karakita ye era byonna yali bikoleddeyo lwakuba nti yalibadde alya nnene manyi igig's office abo si wangu basitukira muki ojja kulaba Betty Kamya we yakwatako abantu n'abagamba sente muzizi ne bateesa mu kifo ky'okupasiba sente muzikole ki muzizi naye ekyo kyokka okukkaanya nti sente muzizi muleme genda luzira ekyo kyokka muganda wange bakuwezizo ne bampitamu ne bandya nze nali whistleblower ne nziwandiika ne bantiisatiisa aba ubos ne bantiisatiisa abajja kunsiba biki nze kati bano babatiisatiisa ne batya sente ezo bazibangisa mu house gagera kumanya kirina office kirina nga wakawunti kuliko $2,000,000 genda ogajjo mbakoze field work during COVID ne baba nimbabuuza ati during COVID yali atambula agaga ubosi ge gayisanga ne ku simu yange nawe wazirya sente za waliwo omulala yateekayo enamba agamba 20 kuba mwana w'omunene mu ubosi kakati nga buli namba buli mwezi basindikawo kwange nga basindika 16 n'omulala oli najjako 12 n'atulekera nayogera nze kasita Betty Kamya yakkiriranya kwabo abawubosi agamba twateesezza bazizze omubbi azizze Museveni gy'abadde agamba nti sente za PDM ziriko ebintu ebyo bw'oba wazibba okuzisasula n'era ne bw'ozisasula osibwa kwati twakuwa looni. Betty Kamya kasakanya nombo bazikomyewo ne mmanya nti oyo siina kye ngenda kumwogera bazireeta mu kashi bazisala ku musaala ndi kati mbadde nfuna $4,000,000 musalengako 2 zigende. The real thieves, I had all the evidence, I put evidence. Museveni naye tajja tuga nti tumuyambi kwani bwe tumuyamba amaliriza ate kenyini yayeeki ndumuyamba kwati bonna abeetaaga kati for instance tugeze bwakwata Wangaja n'amusiba omanya abe budadiri buki bagenda kugira ku bibaasi bakoleki mukibapanyoli bakati obubbi mu government ya President Museveni obubbi obuli bw'enguzi is no longer what is no longer the case naye ffe mu maaso gaffe musango mu maaso gaki gabannamawulire ne mu maaso ga public opinion, the court of public opinion fe gye tukolera kyobola we have to feed these people these things bino ebintu bijja kukomawo. That's why we went jakayinza okubuulira twayagala nnyo okugenda online tukole online 10 years ago ne tugamba ebintu bino byetaaga okusigala kuki ku record nti wajja kubaayo omuntu ajje bagende nti kakati kati President Museveni ebbanga lyamaze mu Uganda wano nga atukulembera omukulembeze yenna ajja ne bwaba mutabani we kimugwanidde okuteekawo commission of what inquiry mu bitongole ebyenjawulo ntegereka ne bitunulwamu ne tulaba oba wakugoogola nga mutabani we bwatugamba nti ayagala ekizibu kye nguzi bwaba wakugoogola nguzi yeetaaga okukola ki kati reports zino zijja kutuyamba okukola ki nawandiika ku ekitiibwa General Kayihura emyaka egi nga teri kavaayo okitegeera munne yamala kufa n'akubwa amasasi President Museveni n'alyoka agamba nkooye clean your house kakati abantu ne balyoka bajja ku investigate okunoonyaayo biki President Museveni byagamba Kayihura okukirininga ki mu poliisi nga tibabipangako babijja ku investigate at one time bayingira gundi bateekako traffic gundi netendowalirwa ne closing ne shutting down
server. That's how we started hosting our server in America. Netwegulira server ya investigate ebyolaba mu butono bwayo ena server yayo tewali agigabanako. Ntegerekeka. So tuina kitukakatako okukola ki? Why Wangadia cannot be noyo kaheru n'abalala nomwe bali mu dozia bayinza obutabeera obutakwatibwako is because it is mbeera ya government nti balina okukola nga bakola ki baba wakulya ntegerekeka naye buli lwanaabeera bwe banaamulekawo n'ajja n'afuuka omulamuzi enkya munnansi agenda ku Twitter yesi be baagala okwewandiisa I have done this bajja bimuggirangayo bamugambe nga bw'ogula generator n'ogitwala baba bakozesa sente za gundi nga bw'olaba gundi bwe yakikola owekitiibwa Tayeebwa ne mukama we omukyalo oyo ne bagula generators ku public funds ne bazitwala ewaka nyamo ne bakikoze the latest model za motoka beegulidde ezi 2 ziri waka generators ezi ne bazitwala ewaka kati ono anenya accounting officer simanyi oba naye akirimu bw'aba takirimu then muno mulimu 2 zo za mukulu Kaheru ne mama oba mukwano wani so ekyo ekintu kye bakola parliament bakikola and they are moving with their heads high up then and speaker emotoka empyakapya nga ffe tugenda ogigula gyagenda okulayiriramu anti kati aba mupya so kakati tutunuulire ani Wangadia yagenda ndagaba president bano abantu bansaba ssente aba MPs okusobola okuyisaamu ki supplementary budget yange President Museveni n'akwata recorder n'agimuwa n'agenda obakole ki ondeetere obujulizi Wangadia n'agikwata n'agenda ne ku Africano namuju ne yakamba ne batuwa n'aba recording abamusaba ki enguzi n'agitwalira president na sanctioninga gondi bakole ki babakwate babaguleko emisango ntegeeka with clean evidence ono supplementary budget ye nekola ki neyitamu supplementary budget eyo gyebakugamba nti yagifuula ki mbu ye yazirobinga mbukatizize okitegeera eyo supplementary budget kati ye n'agifuna kakati yali tayagala gavana ne bannamuju ne parliament n'abawaabira ne bagimuwa kati agamba bano abakundi mwali wanga nwana where are you we shall get back namuju namuju n'agenda mu maaso waliwo omuntu agambye ku X n'agamba nti namuju n'okubabaikana kwakola ki sirowooza nti yali approachinga Wangadia a whole judge nga tamanyi nga talina amukoze eki amutumye n'agamba nti era oyo amutumye ye yamuwolereza emisango DPP n'agimuggyako ne bamwongera ne kaadi yaki yekibiina n'agenda ne ku kyalo n'abagamba kasita bwabba abawaako tegeeka yakomyewo ekyo kyekisi kye tulimu kiri eri bannayuganda okubeera nga ebintu bino mubikola ki mubiteeka inyo what singa enkya muhooza ajja oba Bobi Wine obaani tujja kuleekaana nnyo tugambe kikiggwe kyotukola omukazi tusobola muwa bwa Chief Justice nga tugenda nga bwino tumukola ki nga tumugjayo as simple as that temulowooza nti no tumala tusiwansaano ku mazzi okugjayo ebintu bino. We shall be coming back with the second part of this dossier in our subsequent editions. The production tubadeko ne Reagan 1759, the Courtney flavor, and to the quintet, thank you very much for making time for
investigator ku busy Sunday schedules. Until next time, God bless you. Goodbye. Kama vile